nze nalukola bw'abayogera mwana tumba saagala alekerawo kuba ebigambo abyogera mpola mpola naye amazima amatuufu ng'ensonga ogitegeera bayinza okugitegeera so yange kuba nange okuyozayeza. Congratulations. I was supposed to start by saluting our election management team. Thank you for a job well done. Many times, many parties get misled, and it was one of my biggest fears to be misled. You took a decision which eventually the whole world agreed that is the right decision. You heightened the trust that the party has in you as the election management team. When you produced Honorable Nalukola as a candidate, many of us out there, not me in particular, but many people had questions. Naibu twagenda mbantu questions ezo nizigwawo zonna ate bwe twatuuse mbalonzi ate nekibula omukombi. So we thank you very much. I want to congratulate the people of Kawempe North. This was not about Nalukola, it was not about NUP, it was about you, your voice. Congratulations, you stood firm. I thank you. Mwebalinya abantu be Kawempe twadde tusobola busobozi kulaba nsonga ne tukibalaga naye nga mmwe musobola okugimala era mwagimaze. Ladies and gentlemen, this is unprecedented. In the last 40 years of General Museveni, we've not seen a by-election like the one of Kawempe. The deployment of all weapons of war. Soldiers never been deployed. But even before that, the candidate was, his documents were stolen and his assistant abducted. But God had other plans. And then on nomination day, Bakuba Nalukola. Era Kapere yali anyonyole kuba je bamukubye munaga nange mutufu nenda banga bakubye Nalukola. Little did they know that they were charging him. Kuba Nalukola yali tanamayu anaddamu okulaba Nalukola nga si oli w'omukyenda ngono mulalamu. And he gave us a very, very good commander. Thank you very much for commanding this fight. NRM and the criminals that make up that group did not announce us because they wanted. No. But it is a mamba gatibakala to announcing. Basomba abantu okwetulula Kampala yonna. In fact, okwetulula Buganda yonna. Nga bagala kujustifyinga bubbi bwabwe. So twagenda ku polling station nga bo bazze kubba kalulu. Museveni n'afuna baminisita be. Mumanyi Museveni mu baminisita be asinga obusirugu asinga okwesiga. Topola bayasindika bannabbanja n'aleeta Amisa Kabanda n'aleeta Babbala mu kuwabbo. N'omwana asinga okubeera n'empisa endi muffe tasobola kukola nabbanja Babbala mu Amisa Kabanda kyeyakola. Amisa Kabanda yajjanga yeesibye n'akakaya mukazi musiraamu ng'akola ebyobuseegu mu sawumu. Bala miyeseewonya kwa mumanyi. Ne Amisa Kabanda okay, mumanyi entegeera ye naye twali mu sawumu for God's sake. Oye nambanja mumumanyi. But that is what Museveni did in an election. That shameless old man. Jakomo kukadiwa, Jakomo kugwamu ensonyi, Jakomo kadiwa, Jakomo kubeera uncultured. Wapata wa myaka gy'ekitiibwa. Wakiri yawe ofisi y'eggwanga ekitiibwa gye yawamba gy'alimu. Naye mu ebyo byonna byonna abantu b'e Kawempe mwawangula. Mwebale nnyo, mwebale ddala baganda bange. Mwebale. That is exactly what we were talking about. I want to congratulate you, Comrade Nalukola.
once again webale kuwangula tukoze bulungi nnyo webale tukiikirira bulungi. Thank you for putting up a good image for NUP, a good image for the Muslims, and a good image for the artists. Thank you. Banange baroya temusoka muwamba nnyo yasooka kuba waffe nga tannabeerawo nange nasooka kuba muyimbi nga sinnaba wammwe. So thank you very much, Comrade Narukola. And in this note, I want to salute all our comrades. I want to salute you, Deputy President. I want to salute to our SG. SG mumongere kungalo banana. I want to salute the leaders in Kawempe. I want to salute you, Comrade Magara Umaru naye mumopere kungalo banana. Bana mwebali nnyo mwebalirira mukoze omulimu baganda papa bo mu diaspora mwebali nnyo mwebalire ddala. Ba MPs basebo ne banyabo sente zonna ezaakola mu kampeni zakuŋŋanyibwa abakulembeze ba MPs ba mayors ba speakers ne mutakoma kusonda busonzi sente naye ne mujja ne muyiwawo omubiri mwebali nnyo mwebalire ddala. Kana akalulu kabadde n'ebyokuyiga bingi nnyo bekatulaze titusobola okukwatagana ne tulaga balabe baffe nti tukwatagana. Titusobola obbalaga talenti zemwina mwenamugga mwali mumutegeera bulungi tumubongeremu. Akalulu kano kaalaga nti muli more coordinated ba foot soldiers mwebale nnyo mwebalire ddala. Era nze nsaasira bano abasajja mama kye tusobola okufuuka singa tujjako ezo uniform ezo. Zino uniform 7 wandisanyusanyo ze zikyakuumye bano abaana nga balina empisa. Zino uniform zezikyabakumye nga tebamayuuse tujje tubagambe baziggyemu olunaku lumu. So I want to salute all of you. Banaye mwakikoze mwebale nnyo mwebalire ddala. Of course Museveni ye talina nsonyi namulabye omusajja omukulu oyo bannange nga kanudde amaaso wetagamba banzibye NUP yaleese abayaye ne bakuba abantu embuuko nogamba Katonda wange musajja mukulu alina abaana n'abazzukulu. Okay, toyinza waliwo abaana bogamba nti oba oli ategere nga bwategera kuba tebono naye ebyo nabyo bwe bityo bibiri. Ladies and gentlemen, what did this show us? We did not just go for a by-election in Kawempe. And like Honorable Narukola said, he could win even without an election. We went there to launch protest votes. Era gwabadde akyalina okulonzalonza akalulu k'okwekalakasa twakalonkinze era ffe twasimbudde. Twabagamba protest vote kwe kalulu k'okwekalakasa nga tukola buli kintu mu mateeka. Era twabagamba bajja tukuba emigo era emigo bagitukubye. Wamaalukaga si kyo. Bajja tusiba. Bajja nakututta. Ebyo natubisuubira. Naye waliwo kye tusuubira tetutalina mu kubuusabuusa. Wakati mu kusuubira bino byonna ebibi waliwo kye tusuubira nti tujja kuwangula. Ekyo tetukirina mu kubuusabuusa. If election is about the people, we are going to win like we won last time. The only difference now is that we walked away with our victory. So mu protest vote yetugenda planninga tugenda kufuna kyobulu lwobulu baalu butuwadda era bajja kuddamu babutuwe naye wini yaffe tugijjayo tutya. Ekyo kyetukusalako entotto, ekyo kyetuliko, ekyo tulina okubeerako paka pulasiti. At least this election shows us that a people united and committed can surmount any challenge. Kasatuba nga twekutte ekitole nga tumaliridde tusobola okuvunuka buli kusomozebwa kwonna kwonna. Tujja kuvunuka tugenda kuwangula buli kimu
kiringa buli kimu bwe kye aligninga bulungi nnyo fe abantu twazaalibwa kuba buli kimu kyali aligned bulungi taata wo waali ne maama wo waali n'obudde we buli bu nawe n'obeerawo kitegeeza nti saawa zino tayimu etufe amazima gatufe balinga n'emyaka gitufe balinga kati Museveni ajje we atasobola nagoba mbata nagikwata ajje no ajje byenjogerako bya mazima simuvodde kubanga ge mazima. So we challenge him to a free and fair election. We know he's not going to give us a free and fair election. We want our victory under any circumstances. Tugenda bulijjo mu kooti nga tumanye kooti zikolera Museveni naye nabo bakimanyi nti Museveni is not the last president of Uganda. Owinyidde okusala ekooti enkulu n'esalawo nti abantu babulijjo tebalina kukyajingibwa mu kooti z'amagye tebaali kutukwatibwa kisaa kubanga omusango baali bagusirikidde emyaka yali pressure ate nga nabo bakimanyi nti nabo abantu bajja banona. Baganda bange temutya bano abantu bye bakola babimanyi ate abasinga basajja bakulu. They know they are going to beg. They know. They also know they are not safe in that evil system. They are not safe. They've seen the story of Kazini. They've seen Mayombo. They've seen Lokech. They've seen Kasile Gwanga. They've seen all people. They know. Bamanyi besirwaza. Abadamulira bamanyi. Damulira kimanyi si asoso kutabana bawa. Era naye amanyi nti after using him bajja musula mu kasero bamanyi. They know. So temutya mutambule nga mumanyi nti nabo abatulugunya nabo bamanyi era bobo kimugamba kimugambe ngo mutunde mu maaso omugambe gwe ne bonzitanze omwana wange n'omuzukulu ajja kufiirako kuba tujja bafiirako mmwe. Making sure gomoyo guplantinga ne muntu omulala kigwe ne baba kumenye obanga bakujjeewo abala balina kigusa. This is not about me. Tell yourself this is not about me, this is about everyone. So mubere solid, mubere strong. Message njagala okuwaabo bye bakozesa balina okumanya nti at the right time bagenda bisasulira bino byonna ate no generation endala kuba byonna biri documented babeera batujerega ne bagamba mutukolamu film tukolamu documentary documentary mwe batemumwe ejja kuvaayo nga ye evidence wali mu kooti. Everything is being documented. So tofaayo kyonna kye baba bakoze tekikoma kuggwe. This is a seed that is planted already and is being watered by our sweat, by our tears, by our blood. Enensiko tosobola kufa. So tubabatisa tisa n'omulundi n'ogumu. Tubadde awo tunyuma ne council na Lukola. Nanzijukiza yali Inspector General of Government ow'Amin eyataddungu. Inspector General of Police ow'Amin eyataddungu. Government yakyuka ne bamunonayo gye yali ne bamuwanika kalabba. Imwe mujja kisasulira oba weetuli oba tetuliiwo bajja banonya yonna gye muli. So do everything knowing you will personally be accountable. Birungi, you will be personally accountable. Bwemuhozi, you will be personally accountable. Your father cannot be in charge of our country forever. It's only brainless people that don't understand it. You will be here, your children will be here, or anywhere in the world. And the world is a global village. One day justice, that long hand of justice is going to come for you and pick you and bring you here in Uganda or to Kurule Masokwe. So mukolebe nabi mukola nga mumanyi nti number one, we are not going to give up. This should teach you that you can jail us, you can kill us, you can rape our sisters, you can sodomize our brothers, you can do all manner of evil, but we will not stop. We will not. Njagala nsindikire nammwe abaana ba ghetto bye bakozesa abasirusiru. Njagala okubategeeza si mmwe musoose fe aba basinga ku myaka tubadde babyesite. Tulabe bano abasajja tulabe bye bakozesa ekyennaku temusoma byafaayo ate muli bato temulabye byafaayo. Kumani agenda okubanda okusinga Sobbi. Kumani agenda okubanda okusinga Zebula. Kumani
lwaki mbonabona naabo naye kandi babulire bino abantu ababakozesa bwe bamala obakozesa bagenda either basaanyaawo nga tebagala kuuma bujulizi oba bakozese mmwe kennyini okubateekayo naye temuyiga ate ekyo tekimala mmwe sengawo maamawo taatawo ne famire yo tegenda kubeera nawa SFC oba wajjaki abakuuma buli nnaku ababakuuma be bantu ba bulijjo mulowooza abantu bemukolako ebikolobero bo bagenda bakola batya nga bafunye tayimu yaabwe nabagambye Kawempe jezo zidroni neziki zonna akalulu nagwa bajja sibuga batambule bagende batambule bakyali eyo bwabadde omulebesa abadde atambula n'abaana abo abasirikale ngamba genda wali mugete ebikwata gondi genda wali bakyali eyo. How long are you going to be used like idiots? Tebabaagala bwe namala okukozesa nga bekozeseza si papa nga basuula eri naye temuyiga n'olwensonga eyo abantu bemuwangaliramu bo bagenda bayigiriza essomo mwe bumuba temuyiga abantu tebagenda kukkiriza kutulugunyizibwa taba abadde wano n'ekyogerako ate nzikiriziganya naye ntwala obudde bungi nnyo ne bakulembeze bannange okukakkanya bano abaana sometimes nembulwa n'ebigambo kuba akomawo bamumenye bamukoze eki bamukubye obubale kati okozesa bigambo kyomukkakkanya ekiseera kigenda kutuuka bano abaana babanone mmwe kigenda kutuuka bagenda balya ate abo bennyini ababeetolodde babamanyi nga bwe mubamanyi mulina okutwala obudde ne munoonya oyo yaani abeeralwa bo bamanyi kuba mwe mujja ssente zaabwe mwe mubabonyabonya mwe mubasiba. I want you to know that wamma abantu beekawempe mbadde njogera ku protest vote eno nti etulaze ntusobola banaye tetusobola kyabadde Kawempe nga bonna amagye gonna n'agejinya n'agaawa bonna ababi ba Museveni babadde Kawempe bazzeeyo bonna ng'obusima ebbumba kakati bwe tubagabanyamu abamu ne bagenda e Kawempe abamu ne bagenda mu Kampala Central abalala ne bagenda e Makini abalala ne bagenda kyogamba bayinza otusobola nga uniform tuzigyemu ne tuziteeka ebbali ne tukola kye tulina okukola. Njagala okusinziira wano basaba mugende mutandike okwekolamu omulimu muzimbe eggaali mu buli constituency mwe ba MP abakulembeze muzimbe eggaali nga zakuteekawo resistance ekimenya amateeka kyetwabakoze e Kawempe njagala tukibakole Makindye tukibakole Ssaabagabo tukibakole mu Central tukibakole Busoga tukibakole Mbale tukibakole Gomba tukibakole mu Uganda yonna ate nga kisoboka kitandike kubanga betulimu bya ddala njagala buli omu tumutendule nze mundekere namukadde Museveni akoye akadye njagala tumuwe stress oba pressure si atuzaala si ffe tumuzaala tumubuze emirembe tumumaleko emirembe n'abo abatongole bonna ababeera nabo mwababeereyo mweyo constituency nabbanja gye yesimba mutandikireewo okuzimba eggaali mwababeera ono mukazi waabo ono Misa Kabandu waano Kampala Central kati mutandike twagala mukyajinge abantu baffe bw'abadde n'okubuusabuusa okirabye ntukisobola ntukisoboka twagala in every position abantu mbanyonyole abantu bakitegeere nammwe mwesoboleyo mwesimbeyo buli awali omugwagwa wa Museveni mwesimbewo twagala kwera Museveni n'obukyafu bwe bwonna agende nabwo. That is our mission. There is no other mission. Twatandikidde Kawempe twasimbudde sebo webale tuwa mukisa tugenda tambula n'omukisa gwogwo tumaleyo tuwangule eggwanga lyonna sebo nga nkuyozayoza nzikiriza ne bino ebigambo mbikugambe kanso nalukola. Number 1 twebaza Katonda okutuwa omukisa ogw'amaanyi nga guyisiza mu ggwe. Nze maama wange yangambanga ebigambo bino yangambanga God can only do for you
what he can do through you. Tikatonda ekitasobola okukukolera kyekyo kyayisa mu ggwe. Era nenkulanga manyi buli kimu kyenjaga Katonda ntuuseeko akina nyina okwetowaza Katonda nankozesa okuntuusaako byonna byonna. Naye nasinkana abarasita balina ekigambo kyebagamba I and I and I. Nze ndi I naawe oli I, gwe nze gwe. Ekitegeeza n'oli ali I nange ekitegeeza n'ekisima ky'oli kisobola okuba ekyange. Katonda ayinza okuyisa ekisima manyanga omukisa mu muntu omulanga gwange. So Katonda yakuyisizaamu omukisa gwaffe kuba naye yakirabe nti tuli bumu. Omukisa ogwo tugutwala era tugenda gwekika paka 2026 ate tuwangule. Naye njagala okusaba abantu b'Kawempe abo tubaswazanga. Nze ng'omuntu sirina kubuusabuusa. I have no doubt. Ng'ekibiina tebalina kubuusabuusa otherwise tebandifuddeyo ne beeyiwawo bonna. Nkakasa abantu b'Kawempe kati nabo tebalina kubuusabuusa kubanga nabo baavuddeyo ne boogera n'eddoboozi ey'omwanguka. Tetulina kubuusabuusa mu busobozi bwo na bumanyirivu bwo na bukenkufu bwo. Naye munnange era twali tubaddeko n'abantu abakenkufu oba bwe twalowooza ne matuulwa abayisaako akawo ka ssente wano mu bulago ate nga baali bategeera ebiseera ebyo. Naye tetuli confident titujja kuswaza abantu b'Kawempe. Ate nammwe abantu b'Kawempe muyinza okuba temumanyi kyemwafunye. Nze oyo musajja mumanyi oyo ate n'ekibiina kimumanyi. Mwafunye emaali, mwafunye nalukola, mwafunye emaali. Mbasaba nammwe mukuume. Bw'abayitanga nti abaayi waliwo aluleese muveeyo. Oyo mu Kawempe North ye komanda waffe kati yatutwala. Nkakasa ajja tukulembera bulungi politically. Let us go, let us do the work. Finally, basebo ne banyabo njagala okuweereza buno obubaka regime ya Museveni. General Museveni and your regime much to turn us into peace. You tried so much to provoke us. We are proud that we've resisted going the nasty way. While the NUP is a moral group, while the NUP is a non-violent group, we have said it many times that there will come a time when we can no longer hold on to the young people of Uganda who want to free themselves by any means necessary. Yes. So it is in your best interest to read the times and read them right. There's so many people that have shielded you from reality. They probably misinform you or you lie deliberately. But I'm here telling you on behalf of my great-grandparents and on behalf of my posterity, on behalf of those that are living and those that you've killed, that you cannot kill all of us. And you should know that our lives don't stop with us being alive. That's why you keep being shocked. There's yet another radical coming up. You keep radicalizing us because we are products of your oppression. It is not too late for you to stop. It is not too late for you to change. We don't want to mess up this country, but this country will be messed if we continue being messed. We love our country. We want the best for our country. And I know you and your lieutenants are listening. We don't fear you. You have failed to break us. You will never break us. We are indigenous people, and we are talking to you as indigenous people. We have every right to belong here. We have every right to enjoy the laws of this country, and the laws of this country protect us and give us a right to politically participate. Don't try to test the times. You cannot stop this. It is not too late
for you to do the right thing, for you to respect your age, for you to have a good legacy. So we say this to go on record. While we are non-violent, you are every day poking violence from unknown people. We only have a few of them under our leadership, but there are so many young people in Uganda that want change, and they will get change with or without your clearance. Finally, we want to demand for the release of all our friends that have been arrested. Those that are missing, we want them, and we want them alive. We continue to demand for the freedom of our brothers, Machete, who is in prison, Sheriff Karanzi, and many others. We want them, and we want them now. Erimwe n'abana Uganda temulekerawo, temutya. Bana abantu batutya nnyo okusinga bwe tubatya. Temubatya kubanga bwe munabatya temulina kye mugenda kukyusa. Mulabe bwe bayisa bannammwe eno buli omu bamuyisa bwe batyo. Ojja kulowooza nti kigenda kutuukako kansembyeyo na bannamawulire bennyini. Tubeebaza omulimu gwe mukola. Tubasaasira, and we stand in solidarity with you. But every bad thing comes with something good, at least a lesson. Let this show you that no one is safe, not even you. Not even when they use you. Naye bana mawuli abamunga manyi nti bano bakolera regime. Naye nabo wembuya teyabataasiza nabe mboko bazibakubi. So you're not safe. You're only safe in a free country. Unfortunately, baji ogenda balaba bajja bayita oba bayite babosi baabwe bababuzebuze oba batiisetise oba bawe ekyo gya mmiro basirike until another disaster happens. So do the right thing, stand on the right side of history, and don't be used against oppressed people, because you are also oppressed. Basebo ne banyabo mundike mve waggulu olunaku lwa leero, but before I conclude, I invited a friend of mine. His name is Kaito. Alex Kaito Mufumbiro. Anti Oli Alex Waiswa. Katono Alex Kaito. I mean Kato. I tease him. Sebo Science Okolaba. Mere logo limperekeze. Omuntu omukulu gwe nayagala okuyita bamuyita Alex Waiswa Mufumbiro. Alex Waiswa Mufumbiro, where are you? Ladies and gentlemen, this man is a noble man. He's a great man. Sebo twagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwo. Tubaza Katonda nti yatulonda munatufuula mikwano gyo. Tubaza Katonda nti tulinawo olwaleero. Basebo ne bannyabo, today is Waiswa's birthday. And Nalongolo yazaala ddabo. Twagadde okukozesa olunaku luno okubaagaliza amazaalibwa amalungi, okwebaza omulimu gw'okola, n'okwebaza Kato olw'okugumiranga embooko. Sometimes embooko za Waiswa zigenda wa Kato. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twasabye Katonda akkirize tusaleko keeke ffenna ab'okukiitu babyenzibe. Everybody, let's rise. Happy birthday to you. Happy birthday, Waiswa. Happy birthday to you. Kakati ani ononga alinga ye mukulu. Oli mukulu ono mugezi. So come sabe before we cut cake, or we just do what Sumanyi oli mwogezi naye lero kitwale nti oli bedi otwe ebigambo bibiri. Abadde no people power. Twakomaddyo okuza birthday so many years ago. Tuli basanyufu nnyo olw'ekitiibwa kino, Mr. President. Kino ekitiibwa ky'amaanyi nnyo mu bulamu bwaffe, era twagala okwebaza famire ya NUP. Mwebale kutulera, mwebale kutwagala, mwebale kutufuula abanjawulo. Mr. President, mutufudde ab'enjawulo,
nange nali musajja mucankala nnyo okimanyi Mr. President naye webale tukola mu mulimu webale kunkola mu mulimu ne muganda wange ono Kato Mr. President yamuyise ekisooka ono ye muntu gwensinga okwagala ku nsi era waliwo yamugezaako nemulaga nti yangezaako nze mwennyini njagala omwebaza yankubya nnyo mu buto mu kusoma kamanyirizo kasoli Mr. President kano kokka ono ng'agenda yali agalanye enjiibwa mu primary akati n'agenda eyo banoonye enjiibwa nze nenziraka embooko bankuba nti omulekayo okyogenda okunoonya ki enjiibwa nga bibye sibiri namu nze nali muntu wa birala era saalinyanga miti yeyanjigiriza okulinnya emiti era lumu n'alinnya omuti ng'ajjayo nkooge n'agwa n'amenyeka nenziruka paka wa muzeeyi ku kooti nti kata akoze eki ye maama bwe yatuuka yakuba nze lwaki sinza akoze eki so bwe bamukangamu nasanyuka naye nga kale naye mu bukulu akoze eki nange musasudde sewo nakusasula era tobanja twagala okwebaza Mr. President ekitiibwa kino tetulina bigambo bye tuyinza kwogera kale kankwe ku masanyalaze naawe obawuli people power our power Honorable Nalukola agambye bwe mumulaba oyinza okulooza nti mwangu nnyo naye si muki abammanyi bammanyi bye balowooza ne bye bandaba si bwe nkola ki Pulezidenti ogambye nti tuzimbe eggaali kale people power our power omukama abakuumi mane mulaba ekizibu kyendiko be bano bennyini be tulina kasolebisi njakebera mu constitution yaffe bulungi etukkiriza spokesperson ezikiriza okuappointinga deputy of the deputy tujja kakeberamu mwezikirize abakulu mu kibiina deputy president omugole waffe SG Lopu badde nsaba mujje mwegatte nandiyise n'abaka bonna naye mbamba vimbisiza nnyo wama sikyo waiswa nti ajja kutandika okwepanka ku kibi baba honorables mukkirize tusabe ffenna keeko basebo ne banyabo comrade Nubiandi comrade Katana kati tutandikira ku muto sebo Kato nzikiriza microphone gye Nubiani atuyimire omanyi ono mu ntalo z'ennwanye olutalo lw'abalongo kubako ani asooka era namuwangula ensooka tugenda kubala 5 5 4 3 2 1 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Waitwa. Kato. Happy birthday to you. He's a jolly good fellow. Oh, he's a jolly good fellow. Oh, he's a jolly good fellow. And some say all of us. And some say all of us. And some say all of us. Oh, he's a jolly good fellow. Oh, he's a jolly good fellow. Oh, he's a jolly good fellow. Wakato.